Ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo bikyagenda mu maaso n'okwanjula ebituukiddwaako ng'olwaleero Minisitule y'abakozi ba gavumenti y'emu kuzibadde ku woofiisi ya Prime Minister mu Kampala. Minisita w'abakozi ba gavumenti Mululi Mukasa ategeezezza nti abakozi ab'empewo 784 basobodde okugibwa ku nkalala okusasulirwa emisaala gy'abakozi aba gavumenti. Bano gavumenti ebadde basaasaanyaako obuwumbi 2 n'obukadde 652 buli mwaka okusasula emisaala gyabwe. So ghost records have been deleted from the payroll, and those doubtable, dubious cases have been forwarded to the Inspectorate of Government. So now, as we talk, 7,874 pensioners worth 2.65 billion shillings per month. These were deleted from the payroll because they were doubtable cases. Mululi Mukasa agambye nti olukiiko olugenda okuvunaanyizibwa ku kugereka emisaala gy'abakozi ba gavumenti lunaatera okuteekebwawo kikendeeza enkola ey'okusaba ng'okwongera emisaala. Director Bashasha n'omusanga ali ku milioni 3 oba 2. Ate director omulala mu KCC n'omusanga ali ku milioni 3. Ninga bonna ba director. So olw'okuba nti amateeka ganjawulo gasobola okuleetawo enkola eyo. Ate bwe naatufuna boodi eno ekyo tekijja kusoboka. Ebitongole bingi ebirina obuyinza okweyongeza emisaala. Kwebyo ebitongole ne Parliament mweri. Kati eno boodi bweba eriwo eba ekwatagana pulaani eya gavumenti yonna weba egambye nti tujja kuba twongeza omusaala buli myaka 10 wekiba. Akirungamiza nti gavumenti egenda kwongera okutereza emisaala gy'abakozi baayo mu buli kitongole. Tweyama okwambusa emisaala waggulu. Obweyamu bwano tubutandiseeko. Ate tetugenda kudda mabega. Even ne mwaka gw'ebyensimbi guno ogujja 2021 wadde tufunyewo COVID n'ebizibu ebirala era still ku basomesa baffe aba university tugira nti sente zino busente bwe tufunyeyo obutonotono katubawe omusaala gwabwe bo tubongeze batuuke ku 100%. Mu ngeri y'emu kampuni egenda okutandika okukola emmotoka mu ggwanga yakutongozebwa omwaka ogujja ng'egenda kubefulumya bbaasi ne loole 50,000. Eggye lya UPDF lyerikola omulimu gw'okuzimba Kira Vehicle Plant ejjinja era nti wegunaatuukira omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja buli kyetaagisa kigenda kuba kiwedde. Minisita avunaanyizibwa ku sayansi ne tekinologiya Dr. Yoda Tumwesige agambye nti wadde ng'ebintu ebimu nga yingini byakugulibwa okuva ebweru naye ebisigadde bigenda kuba bikolebwa wano mu ggwanga. Kira Motors yasudde kuweereza aba Uganda ba engineers baffe ne bagenda China ne beekolera bbaasi zaffe ne bazikola. Ate emu ne bagireeta ng'etambula yiika enini neetuuka wano. Ate endala ne tuleeta kit bino bye basobola kuteeka wamu ne twagala kulaga tu Uganda tusobola kukola kitukoleramu ne tukola bbaasi nakasongola. Era katulina kapasiti nakasongola yokola bbaasi 8 buli mwezi nezifuluma. Agamba nti bbaasi ne loole ebigenda okukolebwa byakutambulira ku masannyalaze. Era tulina essuubi ly'amaanyi nti KCCA kwegenda kula bbaasi 5 ez'amasannyalaze za eco bbaasi ate ne bagenda wala bajja wale mu Kira Motors tukole bbaasi zaffe ez'amasannyalaze ziruga zitambula wano. Twasobodde kulaga nti bbaasi ez'amasannyalaze obukozesa sente ntono nnyo eza maintenance buli kilomita. Shamshad Nalujja yakusakita eggulire lino ku lwa Bukedde TV.